n'essuubi nti pentagon tujja kugizimba tugimalirize tugiyimirire wakati tugende tuggulewo Richard Muhumuza Hall, Richard Muhumuza Conference Hall. Eri conference hall gye mulaba mu animation eyo kati eyitibwa Richard Muhumuza. Tujja gendeyo tugiggulewo. Aliwo agamba nja kubeera naawe tujja gigula wakaguwa tujja kasala ffenna. Naye si byangu taata. Tuyita Masasi. Bw'omala ogasima tukamuno n'agenda. Bonna ne balumba social media. Pentagoni era kati abuzaabuza ssente za Pentagoni. Pentagoni ye nnyoko. Tewali atubuuza Pentagoni nga ssaayo ennyumba ya kitaawe. Ky'oba otegeera nti Pentagoni tujja giyingira naye sitaani emukalakata ku mutima eringa kaamulali naye ejja kubaawo oba ayagala oba tayagala. Pentagoni tujja gizimba tugibeeremu nnyo zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Sekendi zibbiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagoni obaani yabazaala. Abantu nga bali mu nnaku ensi yonna ng'ekaaba. Ekiroboozi kino ky'owulira ng'ekiroboozi eri abakimatira era nga tebaagala kwebaka nga tebakiwulidde. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegere kye ŋŋamba. Ekino ekiroboozi ky'owulira bw'oti eri abakimatira aga nze kasita ekiroboozi ekyo nkiwulira. Awo nze nga ŋŋenda ku mirimu nkeera ku makya kukiwulira kasita ekiroboozi ekyo nkiwulira. Awo nga neebaka bulungi soloti ngisuzaako. Sirabyeyo byakuseeyeeya naye tulina we tulaga. Waliwo Katonda atujje waatujje, waliwo Katonda atutuusiza we tuli, waliwo Katonda atutwale wawakanirwa. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Amawulire gagenda kutomera omulabewo. Balina ge balinda naye Mukama agenda gakyusa. Nzikiririza ddala nti ayagula banzite yali ku TV zonna. Amawulire ge yalaba siga eri ayagala ate taligalaba paka lwalifa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Eyangulira ab'emmundu ateekwa okubanga yali ku TV alinda n'essaawa azimanyi agenda okulaba gatandise okusaasaana. Bankubye amasasi kituufu naye ng'alinda alabe bwenfudde. Wendi kaakati bakaayana n'okaayana. Abatemu bakaana mbu baagala kulaba kitundu mukirye. Baagala kulaba ekitundu abali ekiwundu. Ajjeyo ekiwundu. Abasezi nja kuwangula kuba Yesu waali oyanfaako yantaasa mu masasi. Abange naawe olina Uganda eteredde etalimu katabanguko, etalimu kavuyo, etalimu gwe bakuba masasi, etalimu gwe basibye. Eyo opposition temukolera. Alinnye ennyonyi n'agenda ne bamuwa ssente n'agula ebizimbe ebweru nga mu Uganda mulimu akavuyo. Bw'aba wateredde tebamusasula. Era bw'alaba ssente ziganya okujja. Yandyagadde mwekalakaase omulabe, yandyagadde mwekube muyiwe omusaayi naye ng'ogugwe teguyiikira mu wadde ogw'abaana be. Mulage obutali bumativu n'enfuga mbi nnyo naye ng'ekituufu tewali akufuze bubi. Gw'ogaanye. Singa Katonda akuyamba n'olekerawo okwekwasa ogenda kukulaakulana. Yes, oyo no ye mukulu Pastor Bugingo. Talina bigambo biwoomo eri opposition, talina bigambo biwoomo eri National Unity Platform. Omwewuka nsubire omwewuliriddeko. Era ndowooza omuwulidde Pentagon abagamba nti tejja kuzimbibwa. Omukulu agambye nti Pentagon muswadde ejja kuzimbibwa. Kabobeere ddi oba ddi Pentagon erina okubeera ng'ate munange nga
ezimbibwa. Ebyo bibadde bigambo by'omukulu Pastor Aloysius Bugingo. Talina bigambo nno biwoomu eri opposition nga bw'omuwulidde. Mwabali bagamba nti oluvannyuma lw'okusimatuka amasasi agenda kubeera nga opposition agyesonyiwa, agenda kubeera nga yeesonyiwa Bobi Wine tagenda kuddamu kumwogerako. Ndowooza mwalowooza mu bukyamu. Omusajja tagenda kulekeraawo okubeera nga ate ayogera ku opposition. Oyo yabadde Pastor Bugingo. Ate mu mawulire amalala ye omukulu John Ssenfuma ono yakwatibwa ennaku 2 emabega nga avunaanibwa omusango gw'okubeera nga yali apepeya n'omwana omuto ow'emyaka 15 ng'ono nno yamusanga n'amaka ga anti we yali atambuddemu ne bakola program nga basinkana n'omuwala mu maka ga anti we era babasanga boolekera kisenge nga bagenda kubeera nga ate munange ng'ekintu bakigusa, naye omusajja n'akwatibwa era bw'atyo n'ateekebwa mu kamera n'alabisibwa akatambi. Ndowooza basinga ku mmwe mwakalabye ng'omukulu bamwokya kajoyijoyi w'ebibuuzo, era amawulire agaliwo essaawa eno ge g'okubeera nti omwami ono yateereddwa bwe twogerera ali wabweru alya butaala. Nga olaba we bifaananyi oyo mukyala we yamwaniriza bannange. Buli musajja ndowooza adizavinga omukyala afaanaganako bw'ati. Akimanyi baawe gy'ava amanyiiyo, baawe byamukwasa abimanyi, ne se bamwaniriza n'essanyu ery'ekitalo n'akacere n'akamufumbira kaako. Buli musajja adizavinga omukyala bw'ati. Naye kigenda obeera mu kisenge omukyala alina obituulamu, alina okubeera nga abitebya, n'omukyala alina omutuuza mu kajoyijoyi w'ebibuuzo, alina okubeera nga amunnyonnyola. Wadde wano tulaba bali mu ssanyu, ekimera akimufumbidde naye kinaabeera mu kisenge onoowulira ng'omukyala amussa kajoyijoyi w'ebibuuzo. Omusajja nno Kibalama John wuuyo ateereddwa, era kwe kubadde okusaba kw'abangi. Abantu bangi badde bagamba omusajja ono ateebwe, omusajja asaanayo omukisa ogwokubiri, n'omwana ayinza okuba mukyamu ng'ennyambala ye bulijjo si nnungi. Ate n'abaana b'amasomero mubamanyi bwe batuuka mu kwesiba kubasomesa, mu butuufu beesiba kubasomesa ne batuuka n'okubakozesa ensobi. So buli omu abadde asaba omusajja ono abeere ng'ateebwa, era omusajja yateereddwa olunaku olw'eggulo. Butereevu ennyongera okujjukiza tyobadde kujjika media, era nga gwe nawena tunaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, atera osharinge. Twetaaga kutandinga on notification bell yo. Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga akalango onawona toka skippinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo Butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Likinga, commenting, endowooza yo mu comment section, subscribinga, ate tukyako ne updates endala nnyingi nnyo ez'akabi. Kale mubeere bulungi, mweraba.